Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olwaleero nze nammwe abaana abawala abakyala njagadde mbawe ku ddagala ligenda kuba libayambako beera nga weekolako saavisi ku nsonga eyo ey'okuwoomesa. Ate n'ekirala ligenda kuba likuyambako gw'alina omwami nga takufaako tayagala kuwa beera ng'otunuulira eddagala lino. Eddagala lino lyakutawaaza wansi mu bukyala beera ng'ofuna muweebwa muteeke ebbali awo, ofune kayaayaana naye muteeke ebbali awo, ofune omululuuza n'omululuuza, ku mululuuza funako bikoola ne biteeke ebbali awo, ofune akafugankande nako kateeke ebbali awo, ofune n'omukaabira, ku mukaabira funako ebikoola nabyo biteeke ebbali awo, ofune n'omubisi gw'enjuki betugenda okukozesa ku nsonga eyo ey'okubeera nga weekolako saavisi ku nsonga y'okuwoomesa. Ate era naawe ng'olina omusajja nga takyakufaako bulungi, musajja yeebuzaabuza, omusajja nga tayagala kuwa, ng'olaba akasente akalina naye w'omusaba takuwa, gezaako okubeera ng'okozesa ku ddagala lino ligenda kuba ligezaako okuyamba ku nsonga eyo ey'okuweebwa wamu n'okubeera ng'oyongera okwenywerezaako omusajja oyo okubeera ng'akwagala abeere ng'akulowoozaako obudde bwonna. Kati beera ng'eddagala lyo ligatta wamu, beera ng'ofuna akantu akabaketi teekamu otuzzi tutonotono, leeta omubisi gw'enjuki. Omubisi gw'enjuki gubeere omubisi omulungi, sinako ejjiiko 2 ez'omubisi gw'enjuki ziteeke mu tuzzi otwo tootadde mu kantu mw'ogenda okuyengera eddagala lino. Kati beera nga ku buli ddagala lye njogedde ejjako obukoolakoola. Bw'omala okufunako obukoola ku ddagala eryo beera ng'oliteeka omwo mw'ogenda okuliyengera, beera ng'oliyenga liyenge bulungi nnyo olabe nti linoze bulungi. Bw'omala oddiyenga beera ng'olisengejja bulungi. Bw'omala oddisengejja beera ng'olitawaaza, litawaaze olunaku osobola okutawaaza emirundi ng'ebiri, naye omulundi ogusembayo guno nga mugenda kwegatta mukulu nnyo. Beera ng'olitawaaza nga mugenda kubeera n'omuntu oyo gw'omukyala omufumbo ate lijja kuyamba nnyo. Beera nga weekolako saavisi ku nsonga ey'okuwoomesa. Ate n'ekirala ogezeeko okubeera ng'onyweza omusajja oyo abeere ng'akwagala, abeere ng'akulowoozaako, abeere ng'alowooza ku bintu byo byokka. Beera ng'olitawaaza, akafugankande obeere ng'omwefuga ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Muweebwa abeere ng'akuwa, kayaayaana abeere ng'ayaayaanira ebintu bye, abeere ng'akuyaayaanira, abeere ng'ayaayaanira bibyo byokka. Omukaabira abeere ng'akaabira bibyo byokka, abeere ng'alowooza bibyo byokka. N'olwekyo kozesa eddagala lino ligenda kukuyambako okubeera ng'ogezaako okunyweza omuntu wo, obeere ng'omwenywerezaako abeere ng'alowooza gwe wekka. Beera ng'onaaba eddagala lino, kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.